tuli balamu ffenna abakyali eno n'abali eyo. Attorney General atugambye nti Besigye was arrested, not abducted. Sikyeki yagambye. Genda maaso sebo. Kakati bw'agamba nti arrested, nze olwava mu General Court Martial olunaku olwokusatu sadda na waka ne ngenda butereevu Nairobi n'enzija eno. Era olwatuuka ne nkwatagana ne ttiimu ez'abalooya abakugu okuva olwo. Twakwatagana ne James Orongo mumumanyi bulungi, senior lawyer, ate era nga governor w'Esiaya. Twakwatagana ne Martha Karua mumumanyi bulungi era yali ayise Dr. Besigye okujja kulonkiya akatabo, senior lawyer naye wano. Twakwatagana n'abattiimu eya ICJ, chairman waabwe yennyini Mukulu Prosper Sayende, ye chairman wa International Commission of Jurists okuva olwo naye tatudde, ne ttiimu yaabwe bonna waliyo omukyala Julie Wawuye abakulembera enforced disappearance. Twakwatagana n'aba East African Law Society ne batuwa mukulu Ogada Evans oyo nga yakulira rule of law mu East Africa akakiiko ako. Kakati ensonga zonna ne tuzeetooloola, ekisookera ddala ebisinga tujja kujja tubibannyonnyola, naye ekisookera ddala eno tewabeerangayo arrest. Attorney General government doesn't abduct, it arrests. Oyo kiri wakiwanuka bwato bwagambye wano kati. Anti ekiri eno buli omu yeewuunya arrest eyo yakolebwa etya era buli kimu. Kakati ekyo Attorney General muganange nze twasoma naye amateeka twali mu kiraasi y'emu naye mwewuunye ebintu byakola ne byayogera. We yali musajja mugezi nnyo, yasomera ku Makerere College, ne bwe twali mu law kiraasi yinga musajja mugezi. N'olunaku lwajjo twabadde kuba ne reunion era bannange bwe twasoma bonna balamuzi bangi, principal judge baani n'oyo DPP twasoma naye, bonna abo twasoma nabo, naye n'olwajjo twabadde tulina okuba ne reunion naali badde nange egibeerako nga twenyumiriza mu bye twayitamu, naye Attorney General answazizza. Naye okuddako wano wendi ekyo tuwe kiri eyo kati ekiriwo nti ensonga ezikwatagana n'okulwanyisa ebyo kyo tukyagenda nazo, naye kye twasoose okukola okumaliriza kwe kulaba nti property ya Dr. Kizza Besigye yasigala mu hoteri tulwana okulaba nti tugifuna, kuba bwe yajja eno yagenda mu hoteri bagiyita Walid Paradise. Yatuukamu ku Lwamukaaga ku makya ssaawa 3 n'amalamu essaawa nga 3 n'avaawo n'agenda ku apartment. Kakati bwe yagenda ne Kamleger tebadda mu hoteri. Kakati hoteri n'esigala ng'erina property eyo ensawo za Dr. Besigye ne passport ye, national ID ne valuables endala nnyingi. Kakati nebya Obedi Kamleger. Naye bwe twazze ku hoteri ebintu bingi byabaddewo okuva olwo. Aba Directorate of Criminal Investigation aba Kenya nga bajja babeera ku hoteri nga baagala okugiyingiramu bagisearching. Aba hoteri nga bakyagaanye nti mulina okukola search nga waliwo nyini property. Kati ne bisooka bibakaluubiriramu kubanga Kenya eno ate si ye ekyalimu akamunyeenya bwe kijja ku nsonga ng'ezo, wabaawo abasimba ekkuuli balooya nabali batyamu. Kakati si ku lwisi eyo poliisi kye yakola neddayo negenda nefuna court order ng'ebakkiriza okujja okuyingira mu hoteri kuba bali baagala gimenya. Poliisi ne bakkiriza ne bafuna court order. Kati court order baagifunye olunaku lwajjo ne bajja ku makya mu hoteri. Kati bazze management nga waliwo court order nekkiriza kale bayingire ne batankuula buli kyonna nga bw'okimanyi mu hoteri. Ne batankuula obuliri, ne batankuula ensawo za Dr. Besigye buli kantu konna ne batankuula konna buli kamu. Kati ffe nga twagala okugyayo property nga naye tebagituwa, nga tulina obuzibu nti Dr. Besigye alina okuwa authority mu buwandiike ali mu komera. Honorable Winnie Byanyima naye alina okutusayiningira nga Next of Kin yabadde akyali Geneva, Switzerland, naye n'atambula bukubirire era lwatuuse Kampala ku ssaawa 5 amangu olunaku lwajjo amangu ddala n'asayininga power of attorney empa obuyinza nange okugenda ne legal team eno naffe tugende mu hoteri tuggyeyo property eyo.
era Paul Barton eyo ne baginotorizinga mangu ne tutuukako mangu baloya baffe Kampala bakoze omulimu gw'amaanyi then bwe yatutuuseeko eno then naffe ne twasembulinga ttiimu eno nga bwe gikunyonyodde eyabaddeeko abaloya chairman wa ICJ International Commission of Jurists n'oyo aba East Africa Law Society Uganda ne ttiimu endala ey'abalooya ne tugenda mu woteeri twasanze n'abawoteeri security eri wali n'abalooya baabwe bali wali balooya ba woteeri bali wali ne tusooka tuguluba nabo mu mbeera eya meetings baleeta kino baleeta kiri boogera kino boogera kiri finally nga tubabuuza emisango n'ebirala bye sijja kunnyonnyola akaseera kano omulodi ekiddako no ekiriwo kale finally property ne bagituwa passport bagituwadde ne luggage yonna na buli kimu ekiro ku ssaawa nga zigenda mu nnya then naye yo bedi tebagituwadde kubanga mukyala we yabadde tannasayininga Paul Barton ebyo tujja bigoberera oluvannyuma kakati nze kutikka property simanyi oba ntuuka naye Kampala oba bwe natuuka ku kisaawe nga mbirina kuba nyina passport ye ate nga ye ali Uganda n'ebirala katulinde tulabe ebinaddirira nga tutuuseeyo naye nga tukwatagana ne ttiimu eno okwongera okulwanagana n'amateeka naye omusango baguwabira Uganda anti neeno gye guli kubanga ne Kenya bingi nnyo betugenda okulangirira ttiimu ey'amateeka Kenya byegenda okukola tujjaawo tugenda kubirangirira betukanyizaako ebirina okukolebwa Kenya okuteeka gavumenti ye Kenya ku nninga olw'okukkiriza abagajambula abatamanya ngamba okuva e Kampala ne balumba eno ne bakwata abantu baffe ate ne bijja okukolebwa e Kampala byonna tugenda kubirangirira mu kaseera katono nga mmaze okukomawo eddakiika toyanze mudi ekyo kyekigambo ekiri mu ggwanga nze kadde otambule n'okumanya ensonga zonna ekazi 3 ezakayita ku ssaawa 5